ku musajja nayimirirawo bwati ate nasaawo oli nagira twatuuse nayo twakomye kukujjako nkofiira nakwewombeeka kulinda omuntu alabye kyengamba manyi oba tuyimirira abantu ekibi tetulinawo wa kamera mulaga akati ono ye musajja alinze tegeka n'engalo akakufira nkakwasiza wano bodyguard kankakowa omutanda nga ayambuka amadaala nenkajjako nenkawano wa security wa tegeka engalo pozi ziva wano akati gwe mutanda okitegedde kino kyekitegeeza wate nkofira zaako Uganda naye wanga omutanda amaze eventually n'avaayo gundi yabinnyonnyodde Abitex yawadde endowooza emuleetedde oba abakadde abategeera abasinga baafa ne mutatubikira kubanga abakadde abasinga ku mulembe guno biwutta obwongo tooti nazzikuno ekigambo ky'omukadde kyabanga kya muzinzi nnyo eri omuvubuka kyokka ate ku mulembe guno ekigambo ky'omuvubuka kya muzinzi nnyo eri omukadde nazzikuno omukadde yalwananga n'aluma n'ogwengulu obutassa mukono obutassa mukka okulaba ng'ataakiriza generation y'abavubuka kubanga yeebeddako eyaabwe eba eweddeko kyokka ate ku mulembe guno abavubuka baluma n'ogwengulu obutassa mukono obutassa mukka okulaba nga bataakiriza generation y'abakadde n'eyaabwe omuvubuka asobola okukola ekintu ekimujuna ng'omuvubuka bweppo n'abakadde kyokka ate omukadde tasobola kukola kintu kijuna bavubuka nga nabo abakadde tekibajuniramu kyannaku nnyo era kya buswavu nti abakadde ab'ekikulanga kino baagala bwe baba bakoze statement yonna eremena kubeera public opinion ekubaganyizibweko ebirowoozo wabula ebeere gazetted nti kasita ayogera topic closed balowooza nti bw'oba n'envi mu mutwe kikufuula okubeera omutegeevu balowooza nti bwe bakanula amaaso ne gabeera ng'ag'ebikere kibafuula okubeera abategeevu ne beerabira nti envi mu mutwe si kabonero ka kutegeera envi mu mutwe kabeera kabonero ka kukula nkiddamu envi mu mutwe si kabonero ka kutegeera envi mu mutwe kabonero ka kukula kubanga neeye wammwe gye muva waliwo ebijja naye nga baakugamba nti oyo yali muvubuka naye waalisoose n'obuuza nti omuvubuka oyo yali atya mu by'okutegeera yali musiru yali mugezi oba mu bijja byewammwe by'abavubuka bonna baakugamba nti bonna abagalamidde mu ntaana ezo baali basiru bwe bali kugamba nti bonna abaganamidde mu ntaana ezo baali basiru then nga tukimanya nti buli mukadde abeera mugezi kubanga abasiru baafa bakyali bavubuka bato kakati ono omusajja mukulu Edward Sendi ayagala okwerimbika mu myaka tugambe nti musajja mugezi nnyo era kyayogera tukitwale ne Eddy Sendi waliwo enjawulo wakati w'okubeera omugezi n'okubeera ow'olugezigezi nkiddamu waliwo enjawulo wakati w'okubeera omugezi n'okubeera ow'olugezigezi olugezigezi terukufuula mugezi n'envi tezikufuula mugezi kakati byonna ebibadde bikulowoozesa nti oli mugezi mwana wattu nedda si bwe guli toli mugezi lw'ebyo kubanga envi kabonero ka bukadde olugezigezi si kabonero ka kutegeera osiiba otubanja ekitiibwa era ng'okozesa olugezigezi n'envi naye ekintu kitiibwa kituula we bakiteekeddeteekedde ekintu kitiibwa kituula we bakiyooyootedde ekintu kitiibwa kituula wayonjo ekitiibwa kiringa radiotherapy eno babaka ba parliament gye beekalakaasizaako mu mwaka gwa 2017 nga gavumenti eganye okugigula radiotherapy ne radiotherapy eyo etuula wateekeddwa era weeyina okutuula wabeera wazimbe nga weeweyina okutuula
Actually radiotherapy eyinza obutaba ya bbeeyi kusinga ate weeyina okutuula. Kati n'ekitiibwa kya layisi nnyo era kyangu nnyo okufuna, naye ate kizibu nnyo okuyooyoota n'okuteekerateekera awatuula ekitiibwa. Singa tooteekereteekere era singa tooyooyoote w'oyina kutuuza kitiibwa. Ekitiibwa kigenda kwesulubabba ne bw'oliba ow'envi. Ekitiibwa kigenda kwesulubabba ne bw'oliba okanula obuuso ne bukubeera ng'obw'ekikere ekiganda. Ekitiibwa kigenda kwesulubabba ne bw'oliba n'olubuto. Ekitiibwa kigenda kwesulubabba ne bw'oliba jayanti. Kubanga mmwe abaddugavu mulowooza nti ekitiibwa kirina kutuula mu ebyo. Mmwe ekitiibwa kirina kutuula mu nvi. Ekitiibwa kirina kutuula mu mubiri. Ekitiibwa kirina kutuula mu feesi efufunyadde. Ekitiibwa kirina kutuula mu lugezigezi. Naye ekitiibwa kituula we bakiteekeddeteekedde, we bayooyoose, awo we kirina okutuula. Era ekitiibwa nkisobola okugaana ng'olina ebyo gwe by'olowooza nti bye bikola ekitiibwa, envi, okwesiba emitaafu n'okukanula amaaso ng'ekikere n'okugejja omubiri. Ekitiibwa ne kigenda ewa Tongo alina enviiri eza bbulaaka akyali omuvubuka. Ekitiibwa ne kigenda owa Itongo akyalina feesi y'ekivubuka. Ekitiibwa ne kigenda ewa yeekolera mu Itongo omumpi ng'ate era simoolo. Singa ye aliba yateekerateekera wagenda okutuuza ekitiibwa, emyaka gyo togiwadde kitiibwa, kyokka ate oyagala ffe emyaka gyo tugiwe ekitiibwa. Wamba wa ddalu nga yeggwa mutakudde nti kandabe ajja kuluma. Musajja y'omu enkyo ojja musanga ng'akoze statement nti abaana abo balipira buli omu, abaana abo babambira buli omu, abaana abo tebalina mpisa. Empisa z'olaga eri omuntu kabonero ka kitiibwa. Naye ate nagambye ekitiibwa kigenda we bakiteekeddeteekedde. Omukadde yeekola ebitajjansa, omukadde omusiru tugenda kukwatanga musiru. Kubanga ago amagezi g'amatono waalibadde tokaddiwa, waalifudde ng'okyali muvubuka okuwona ebirijja mu maaso lwa nsonga wakulira mu generation mwolowooza nti abakadde baweebwa ekitiibwa, ate gwe n'oteeyisanga abakadde be wassangawo, naye ate stiru n'osigala ng'okyadimandinga ekitiibwa. Then owadde ensi ensonga lwaki bannayuganda bali mu lutalo nammwe olunaku olwaleero. Ffe si ffe tuli mu lutalo nammwe olunaku olwaleero. Nze mwami Eddy Sendi, gwe Eddy Sendi. Nze Eddy Sendi sirina kyenkwagaza, naye ate bannayuganda be balina kye bakwagaza. Owadde bannayuganda ensonga lwaki balina okubeera mu lutalo nammwe olunaku olwaleero. Tewaliyo mulima agenda kulimira nnyonyi, era saagala mufuuke bakuba bantu mpi ate ne mutandika okukaaba. Muleke kulowooza nti bannayuganda punching bag, nti mujja kuba omuntu gwe balinamu essuubi era gwe beewaayo okukola obwannakyewa wakati mu kumukuuma. Bo basirike busirisi nga babatunuulidde. Si yemmwe ba YouTuber mwekka abali mu Uganda, naye mwalisoose kwebuuza lwaki abantu babataddeko olukongoolo. Abantu babataddeko olukongoolo lwa nsonga nti ekintu kye mukola kisukka mu kutuweereza amawulire oba okutuweereza, wabula ekintu kye mukola kye bayita okukkakkanya, kye bayita okutyoboola. Era abantu balina ensonga lwaki essaawa eno balina okubakuba, balina okubajjamu ekitiibwa. Era temubuuza nsonga lwaki omuntu asobola okujja n'agamba nti muve ku ziccano z'abantu bano. Kubanga wakati mu kujja okuvuma ono agambye muve ku ziccano z'abantu bano, oyongera okukakaasirizaawo ensonga lwaki abantu balina okuva ku ccano zammwe. Singa statement eyo efulumye mu muvubuka nga Baati Badiro, singa statement eyo efulumye muvubuka nga Alan Cruz, weewaawo ye Alan Cruz tabiriimu era mu muveeko. Senga statement eyo efulumye muvubuka nga Divorce Matovu, senga statement ngeyo efulumye muvubuka nga Tonemo, oba osanga yali baddokke kubanga muvubuka. Netunuulira omusajja omukulu byali mu kwogera, ate ng'ali comfortable nga yalowooza nti byayogera birungi era binyuma. Mwana wattu nga n'abaana be bamulaba ng'ayogera ebitajjansa.
omusajja omukulu nga takimanyi nti nnyinimu bwajja olina okusituka kabonero k'ekitiibwa. Omusajja omukulu nga takimanyi nti nnyinimu wajja olina okuggyako enkoofiira akabonero k'ekitiibwa. Omusajja omukulu nga takimanyi nti nnyinimu bw'omumwenyeza tekitegeeza kwetega. Bw'osituka ng'olabye nnyinimu tekitegeeza kwetega. Bw'oggyeko enkoofiira ng'olabye nnyinimu tekitegeeza kwetega. Kubanga era nnyinimu wonna we yayise mu layini eyo talina gwe yabuuzizzaako, talina gwe yakutteko mu ngalo. Lwaki bo bano bonna tobatunuulira abaasanyuse nga nnyinimu atuuse? Kubanga n'empuuga yasanyuse nga nnyinimu atuuse. Lwaki Bobi Wine yabadde yeetega? Era bw'aba yabadde yeetega ku kitaawo. Kyekikulaga nti Bobi Wine alina omukwano gwa Ssaabasajja Kabaka. Kyekikulaga nti President alina okwagala kwa Ssaabasajja Kabaka, ate musajja muganda omutuufu. Omuganda bw'alaba Kabaka tebamugamba nti mwenya kiri automatic tomanya jjojja Simayiro ekoma kuli. Omuganda bw'alaba ku Ssaabasajja Kabaka kimukakatako okusigala nga tayimiridde okusigala nga tatudde ng'otuula otya nga nnyinimu ali mu kuyitawo. Omuganda bw'alaba nnyinimu ng'ayitawo tayina kusigazaako nkoofiira. That's why nkugambye nti ebigambo bino byali badde bya muzinzi nnyo batetwali bifuddeko nnyo. Senga byogeddwa muvubuka muto gwe tulowooza atamanyi. Naye omusajja omukulu ameze n'oluviiri olwaggula emabega nga yapuluma statement eyo n'asinika n'okusinika amannyo n'aseka. Bamukubye omwenda. Kakati gwe oyagala tukuyise ng'omuntu omukulu ng'ate ebigambo by'okozesa bya kivubuka, kubanga n'ekigambo mwenda kya kivubuka. Si kya kintu kikulu. Kijeregerera mu lulimi olw'abavubuka, si lwa kintu kikulu. Ekirala nze ye mba mmenye musango ki okwetega Kabaka wange? Nze mba mmenye musango ki okwetega Kabaka wange nti mwagambye yabadde yeetega ne mukijja ku ssanyu lye eringi lye yabadde nalyo ku kitiibwa ekingi ekijjako ne seppeewo ne mugamba nti yeetega mumutwale empanga. Mumuvunaane omusango gw'okwetega guliko penalty ki oba guliko ngasi ki? Ekyo nakyo tukimanye. Omusajja omukulu mwana nga yayimiridde ng'ate abavubuka abato bali wali be balina okwogera ebitajjansa. Kale senga ebitajjansa babituma abavubuka abato okuboogera, naye ebitajjansa babituma omusajja omukulu attuludde alina n'oluvu ennyuma mbu yaba akola ki? Yaba abyogerako. Then enchango jogamba abo tebalina byakola, abasama abaana ba Nuupu bakiseka tebalina byakola kyebava basama. Kyokka nga ate naye gwe tulowooza ali mu kapasite y'abalina ebyokukola oli mu kwasama. Gwe kifaananyi kikyowa omuvubuka omuto, kubanga bo bano aba Nuupu bagamba nti kyokola kye tukola. Ennyonyi enkulu yeeyigiriza ente okubuuka. Owa Nuupu bw'omuwa olutalo otomatikali oba omusomesezza naye kuwa luki? Lutalo. Kakati ate obuuzo otya lwaki yo wa Nuupu talina kwogerako ng'ate gwe omwogeddeko? Layisinsi eno eyogera ku bantu mmwe mwagijja waffe gye tutakkirizibwa kugijja. Layisinsi eno ekkakkanya abantu mwagijja waffe gye tutagikkiriza kugijja. Gwe bw'ojja n'otyoboola omuntu n'okitwala nti it is just public opinion. Wabula gw'otyobodde bw'ajja okwewozaako n'akunnyonnyola n'okitwala nti akuvumye. Bw'oba oggulangawo ku muntu olutalo si ggwe alina okumuwanga olulwana. Bw'oba oggulangawo ku muntu olutalo kkiriza nti ayinza okukuba eggiraasi mu mutwe, ayinza okukuba eccupa mu mutwe, oba ayinza okukuba akakumbi ku mutwe, kubanga olutalo lw'omuleetedde tomuweereddeeko fomula yakulwana. Gye munaakoma okubanga mukkakkanya abantu gye mugenda okukoma okubanga mukkakkanyizibwa. Gye munaakomanga okulumba Kyagulanyi gye mugenda okukoma okubanga mulumbibwa. Waliwo ba YouTubers bangi mu Uganda omuli ba Alan Cruz, omuli The Final Channels. The Final Channels zanero nkutumidde kubanga sikuwulira bw'oleeta batuvuma, ate era naawe siwulirangako mu bigambo byo ng'oyogera ebituvuma. Mwenna abalabi ba programu eno mugende musubscribinge ku The Final Channels waffe. Mwenna abalabi ba programu eno mugende musubscribinge ku Uganda ey'enkya Hope Mukiibi kubanga waffe. Mwenna abalaba programu eno mugende musubscribinge ku The Flashlight Dr. Hebwa kubanga waffe, The Flashlight Uganda kubanga waffe. Mwenna abalaba programu eno mugende musubscribinge ku Alan Cruz. Bayinza obutaba baffe naye bali mu byabwe bambi. Tuweewaawo ne mu kaseera k'ennaku twetagawo ku masanyu. Neffe nkulaga
nti sigagambye bagende basubscribinge wokke wogerwa ekigambo Bobi Wine mu bulungi wokke wogerwa ekigambo Noob mu bulungi wabula mbatumye n'okusubscribinga basubscribinge nabo kubibasanyusa ng'abantu ewatali kubakakkanya kakati walisoose ne weebuuza lwaki mmwe Edward Sendi kaddiwa lwaki mmwe kubanga mukuba abantu engumi ate ne mulowooza nti bba abantu be mukuba engumi zo punching bag tezigenda kubaddiza twalangiridde olutalo Kasiggu aleeta gwe tuwankiddamu luno olutalo si lwakuggwa katale temututuusa mu mbeera oba yaffenna tubifiirwa kubanga we tunaatuukaawo ate wagenda kubeera wabulabe nnyo ne mbasaba musabire nnyo Kyagulanyi akwate ku buyinza kubanga bwe gutaba gutyo ab'okwanikula yeffe abadde bakuuma ensalo nga mujja muzibotola ate nga mwekwekera mu myaka omanyi bannange tewali muntu mubi ng'akuvumira mu myaka omuntu akuvumira mu myaka abeera ng'omulogo akulogera mu lubaale w'ekika omulogo akulogera mu lubaale w'ekika bannange teyejjanjabika kakati n'omuntu akuvumira mu myaka be bawaswa lulebe nabagamba omuntu akuvumira mu myaka tavumika akuvuma gwe bw'omugambirako nti abaana tebalina mpisa omuntu akuvumira mu myaka akuvuma bw'omusongeramu nti abaana tebalina mpisa naye teweerabira nti Museveni yajja Obote mu buyinza naye ng'Obote atuuse okuzaala Museveni wakati ne mumukonjera wakati ne mukutta abantu ng'awayiriza Obote kitegeeza omukadde gw'okooye okkirizibwa okumuvuma nkiddamu omukadde akulumba omukadde omubi omukadde atagatta ku ggwanga ne bw'omusanganga okkirizibwa okumukuba kubanga eryo eddiba lyayambala ery'obukadde alyambala kukakkanyizaamu gwolowooza lwaki mu sessionizi ng'ezo baziwa Edward Sendi kaddiwa lwaki tebaziwa Badiro omuto kubanga baagala ozambaza omuntu gwe balaba nti mukulu ayinamu ku nsi ayinamu ku kitiibwa nga neemunaamulumba bagenda batunuulira ng'abavubuka abatalina mpisa era abatalina gwe batya era abatalina gwe bawa kitiibwa kati bagamba mweyasama temuyina byakkola ne muddaawo ne mwasama munoonye ebyokkola mukole mukwano gwe obadde olowooza nti ekitwasamya emirimu mingi gye tulina olina kugamba nnaku yeebaasamya gwe obadde olowooza nti ekitwasamya bugagga obungi bwe tulina ekitwasamya mirembe ekyo kyennyini kye mutuvuma era byennyini ye mutukakkanyizaamu era y'ensonga lwaki twasama ate y'ensonga lwaki tujja kwasama ate tujja tolontoka paka ekirala tonenya muntu kugamba nti bange mmwe muveewo wano gwe bw'oba owulira oyina amaanyi okumusinga duumira ababo basigale oba duumira abakukkiririzaamu basigale kubanga n'okujja obuyombi okuyomba nga waliwo agaika tubaviire munnange temutwagala mutuvuma ako kabonero akooleka amaanyi lwakuba ekinkanze mu byonna ye musajja omukulu nga Eddy Sendi nga tamanyi nnono kyokka nga ate aleetera mu lugezigezi okulowooza nti mugezi ye musajja omukulu nga Eddy Sendi atamanyi bya buwangwa atamanyi naye bahandolinga Ssaabasajja Kabaka atamanyi na ssanyu lya Muganda nga Kabaka zze atamanyi nti Omuganda talina kutuula nga nnyinimu ayitamu atamanyi nti Omuganda talina kulekako kakofiira nga nnyinimu ayitawo nze lunaku lumu nnyinimu yansanga ku luguudo nga nina akakofiira konvoyi we nagimanya nti ya Ssaabasajja nenkola nti ate nenzijjako n'akakofiira kyekitiibwa Omuganda kyawa Ssaabasajja Kabaka waliwo enjalo wakati w'okwetega n'okuwa omuntu ekitiibwa kubira Mukama engalo ez'amaanyi Eddy Sendi bwe gaba amagezi gazze Eddy Sendi mmwe mutera okutuvuma tunywa enjaga tukola biki abayaga mbuga yagera n'akola statement ng'atulumba abayaga Eddy Sendi n'ojja n'oggumiza Eddy Sendi nsonde omutwalo gwa $1 wano Eddy Sendi nsonde omutwalo gwa $1 bukkiriza okukebera omutwe ku njaga Eddy Sendi fenga bannankyukakyuka tugenda sonda omutwalo gwa $1 tugukuwe bukkiriza okukebera omutwe
oba temuli njaga oba singa kizuulibwa nti omutwe gwo temuli njaga oba tegunywa njaga nsonda omutwalo gwa $1 tukukuomanyi ebiseera ebisinga abantu bakuteekako ekyo kye bali olw'okuba balaba kituuka ggwe Eddy Sendi tusonda omutwalo gwa $1 bw'okkiriza okuteeka kukuuma akakebera emitwe oba tegiriimu njaga era tujja kwongera tusonde ng'oluvannyuma lw'okukkiriza ng'omaze okulinnya kukuuma ako akakebera emitwe oba temuli njaga emutasangibwamu njaga twongerako ku ssente omanyi mujja ne mwogerera mu batamanyi Eddy Sendi tonywanga ku njaga oba tonywa njaga yogera mazima oswaze sitaani Eddy Sendi omutwe gwe tegumanyi kintu kye bayita njaga oba mpitere dititi asobole okutunnyonnyola ebisingawo Eddy Sendi tonywanga ku njaga omutwe gwo temuliimu njaga oba singa tuleeta ekyuma ky'enjaga osobola okkirinnyako bw'oba olinnye ku kyuma ky'enjaga osobola okkisimattuka ate abantu mwenna mumanye abantu abammwe bano bagguddewo olutalo naye ndowooza mulabye ennekkapa esobola okukanga mmiyaayo ate mmwe abalabi bw'olabanga kkapa ng'ekanze mu baana baayo ogudduse gubeera muyaayo tuli mu lutalo lwa kwawula mmamba ku miguya tiwamma kammalirize sibeerabize gye twavudde kambasiibule yenzeeko anyumya bye wekkutira n'oleka emmere anti nnyumya bituŋŋununa